omusajja yagenda okugula emmere asasule enju asasule school fees agende mu ddwaliro balwadde akwambaze waliyo families bbiri family kakati niwajja Katemba wava era nze abakyala bembeera mu katimba gamba ayagala buli Easter maama w'omuwa olugoye n'ebyokulya ebyokukozesa ne Krismasi mukyoka natagulira maama wange lugoye omwaka guweddeko maama we naye erabidde nti omusajja ono ayina nnyina tebabiwulire kubanga bweyagaliza nnyo okubamu olugoye namugambe ne gula engoye bbiri olwa maama wange n'olwa maama wo naye baagala balabirire bannyaabwe bokka. Tonazi Media gwe mukutu kosanidde okubanga weekuumira gwe wenna ataguvaako tukwebaza webale nnyo webale ddala okubeeranga nti kweweekuumidde ebbanga lyonna tukwebaza kubanga osubscribinga no sharinga comments tuzaagala nnyo mu comment section mwebale nnyo mwebale ddala naawe atanaba kusubscribinga oluddewo ofiirwa bingi ebyokuyiga awo nno gwe aya subscribinga dda yongera abo bonna obawe basobole kubanga ekintu bakifuna nga nine mugenyi waffe nga bulijjo ono yava mu bugenyi ndowooza ndi wa munju gamba nga nine munnange mu nnyumba ya Tonazi Media tuze okubaganya ebirowoozo okyogedde kiwedde kyekyo kyennyini ababuuzeeko ate tusobole kubanga tutambula tulabe nga bwe kitambula abalabi baffe abalungi aba Tonazi Media balamusizaako nnyo era nembeebaza emirimu gyonna gye mukola naye ekisinga obukulu omulimu gwe musinga obukulu ku subscribinga kyakabi nnyo ogwo gwa ttendo nnyo kubanga subscribing means data si bwe kiri atalina data tagenda kola ki kugendayo tegeeza emirimu gye mukola Mukama ayongere ogigaziya n'obbongeramu ebirungi riziki azongeremu ate zibeeremu baraka ebyo bintu bibiri byawukana riziki ne baraka riziki kwe kufuna baraka gwe mukisa muzo okitegedde nti zongerwemu baraka naye ng'abalwaziza mbasaasiddeko n'abafiiriddwa ne mbasaasira nnyo naye yonna embeera tewali etandise leero buli mbeera gye tulaba buli mulembe gugifeesingako lwakuba bikyukamu bukyusi naye nga tugume kasita otewetekayo n'okola Mukama ajja kutusomesa buli wamu. Yoyo Hanifa ababuuzizaako tugamba nti tujasirikiramu katono olwa tumusiime Rena Rachel omwana tuvaako ng'ennaku z'omwezi 8 ogw'omusanvu mwaka guno tubeera buli gwa musanvu tubeera tumujjukira naye Mukama akuwa ekiwummulo eky'emirembe tulina kye tuyinza kukola nga Mukama asazeewo. Okay, awo we tutandikidde nga tugamba nti Nalujja ensonga nnyingi nnyo zitambula mu nsi muno mu ggwanga muno nnyingi ate teziriggwawo naye ezetusobodde zetwogerako zetukubaganyako ebirowoozo era gwe togaananga kukola kintu oba kukyogera kugamba mbu olina kye nnaakola gwe yogera ekyo oba okikoze eki oba okimaze bali kujjukira we baliddawo tulina embeera etambula mu ggwanga oba mu families oba wonna mu mbeera yonna nti tusanze obuzibu kati tulina ba proud side chick proud nakyeyombekedde planned wife taba nakiyombekedde nakiyombekedde ye mukyala eyafumbirwa ne bamujja mu maka g'abakadde be mu kitiibwa n'atuuka eyo ne bigaana n'adda wali kati edda ng'omuwala bw'ofumbirwa oba ogenze nga bakutadde kati baaswalanga nnyo
okudda eka nga kive nga muwala gundi yadde atya waka gwe baatwala embaga kitegeeza balala bajja kufumbirwa olujja bagenda twaliko dusonga mu ki olugalo kati ono yasalanga okufuna jadda onve nakiyombekedde bwa mukyala yafumbirwako ensi neekola ki abo nabo beeyita ba proud nakyeyombekedde nno anti bamanyi luganda lubuze wangi oluganda lubuze olunaddako ojja kubabuulira ekigambo ekituufu kye baba beeyita kyogere gwebali nja kibaleetera wamma tusooke tugende kale nga omuntu okweyita bw'atyo nti yeewulira mu mirembe awo ayinza okuba omutuufu bw'oba omunoonyerezaako bye yayitamu kuba ffenna oluguudo tuli ku olwo gw'oyinza otwamba n'otukeri nga teweekoonye ate nze nenkuba obugere n'olwala ne lukola ki ne luvaamu ate omulala ye n'aserera n'agwa n'amenyeka ate omulala n'atambula ng'aserera n'atuuka gy'akola gy'alaga obawulidde abantu abo ye bwe bulamu bwe tulimu bwe bufumbo bwe bulamu bwe tulimu bwe bukola bwe bufumbo era abajaganya jubiri tolowooza nti bajaganya jubiri simanyi 25 simanyi 5 simanyi ki nga tewaliyo balala baali babasumbuwa gye bali naye abajaganya kubayitako kuseerera n'anywerera mu lugendo n'atuuka gy'akola ki gy'alaga ojja olaga nti tuli mu lugendo tutambula waliwo ayeekoonye aseeredde n'agwa waliwo agudde waliwo amenyese waliwo agudde n'asituka waliwo atagudde naye ng'akaserezi kaalimu alwana alabe nga takola ki okusinziira ku bino byalabye kati abaguza zi golden jubilee naye nga nze era nabagamba balabi ba Tronaz Media nze nga Nalujja Hanifa kyolumu neeba neetabula nze nzekka ne contradictinga sijaga nti nvaako kuba nze nsomesa human rights eddembe ly'obuntu era nkola ne FIDA Uganda naye FIDA Uganda eri mu kukubiriza nnyo abawala okugenda mu bufumbo obw'amateeka n'abaami kakati mu bayibuli bwe ntunulira bayibuli ne Qur'ani yange sirinaamu nnabbi yalina bakyala ng'ayina omu tomumpaayo gwe oli mukatuliki oli mukristaayo mukatuliki mwe temuwasa nakuwasa muli mu nsobi mwe muleetedde abaana baffe okwepangisiza ne mutandika obbakyalirako eyo emmere mugirya ate mugyegaana emisana naye ekiro muginoonya mwe abakatuliki kuba otunulira bafaatha nga bangi abo bonna senga baali bateereddwa ne bawasa singa abaana baffe beepangisiza senga tebeepangisiza ekyo kimu bwe tutunulira bayibuli bannabbi Ibrahimu, Musa, Yusufu, Dawuda, Isaac, Jacob balina abakyala abasuba mu 100 mu 100 ekitegeera naye nga bonna bamanyi nti omwami waffe ali ki omu mu bayibuli Qur'ani gyengoberera nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okusasira n'emirembe beere ku ye bwe yali avubuka mu myaka gy'abiri yagwa ku nkaŋŋa ya mukyala Hadija yali ya myaka ana yali ngagga ng'eyina ssente era wava akoogera akagamba abasiraamu siraamu mukyala kasitaba n'ebyobugagga bwe tekirina buzibu ne bwafuna ow'e14 naye era nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yatambula ng'amaze okukweza 25 agenda mu 3 yayongeraku abakyala n'aba nga yasembayo afunye ka Aisha akaali akato ke yasinga okwagala kitegeeza ki omusajja si wa mukazi omu omusajja si wa mukazi ki omu
omusajja byoyogedde olabika weetomera. Ondabye bwe neetomera. Nkulaba kati weetomera. Ondabye bulijjo nkugamba nga gwe tondaba. Kati ntandise okulaba weetomera. Nze kennyini manyi okwevulunga naye nga kati ate oba nkole ntya. Kubanga kati ko kyogedde n'ogamba nti omusajja talina kuba wa muntu. Si w'omu. Si wa mukazi omu. Naye ng'otambudde ku ddiini eri yava mu Buwarabu. Tugende mu maaso. Omusajja kati akati obuzibu bwe tulina lwaki omuntu aneeyita proud side chick oli ne yeeyita proud nakyombekedde. Omuzungu yatunaaza obwongo n'atuguza ekikye naye ye mweru ffe tuli baddugavu. Yatusanga ne kalica yaffe obuwangwa bwaffe n'ennono. Nazzi kuno ng'omwana omuwala agenda bamusibiridde mu nju gy'alaga okufumba ne bajja be n'okwagala abaana b'omusajja n'okwagala abantu b'omusajja bonna. Ngera bamugamba nti awaka tewakyalwa, buli akyadde awaka wakugabulwa. Tosibulanga muntu nga tolina kakulya kokoze eki komuwadde. Omuwala ono yagenda ng'akimanyi nti sigenda kufumba ki nzekka. Ate dda gye tuyita ejjoogo omwami nga bw'asiima omuwala omulala mu lujja olulala ono gwagenda naye n'asiima nalujja. Nze mperekera mwami Kamada mu maka ga Juma tulabe amuwala aliyo oba naasobola okufumba naye. Bwekyali era baafumba. Nalujja mwami Yusufu bwe yampasa nkuze. Kati saagala agende kuleeta musayi mulala gutabula mu baana bano nga nno mwana mwannyinaze ng'ateekinga over. Kubanga omanya ajja ku baana kubalera nga babe buli kimu akikola nga kike. Era bw'otunuulira ennyo abasajja b'eddaddako awo oyinza nga okusanga nga famire yamwe yonna yawasanga mu lujjo. Jjajja azaala maama Omukama amuwa ekiwumulo eky'emirembe naye yawasa mu lujjo. Abakyala nno kati jjajja ali waka toyinza kumugamba jjajja atazaala maama, toyinza kyogera kubanga olujjo olwo mwe yajja abakyala tebalwanako, tebeekubako, tebeevumako, tebeewalanako. Okitegeera omusajja nze simanyi kubanga byegga nti olumu neevulunga weekuba naye nga teseekuba kakati tuli ku nkola ya muzungu human rights democracy human rights naye ng'ekituufu kiri ku nnono. Ddayo naga tuddeyo emabega tulonde we twasuula. Tuddeyo emabega tulonde we twakola ki? We twasuula. Gwe ayayita proud chick oyo nnyinza omukkiriza ne proud nakyombekedde. Proud nakyombekedde ngenda mukkiriza ne proud chick oyo gwe nnyinza okunenya n'okuwabula. Proud side chick ne muwabulamu. Muwabule kubanga nga sinnatuuka kumuwabula otunuulira atugende ku kisolo kye bayita embuzi zirunda awaka. Ennume waliwo egi emu, enkazi ziriwo 8. Olaba enkazi erwanira ennume eri buli omu abeera ku lulwe. Okitegeera kati kwata ennume endala nsajja ogireeta awo tabu kiyumba oba olina okuzimba kirala enkya. Okitegedde naye nga lwaki ekiyumba oba olina okuzimba kirala enkya nti ono olugo luno lwonna lulwo oba bali 10 babe waba embuzi esobola okukola n'abakazi 10 ate ng'era olaba waliwo aba basigaddewo. Gwe kiki oga nti osobola okukola ku musajja omu n'omumatiza? Tosobola. Mwena ba proud side chick mbatumidde naawe proud nakyeyombekedde kutumiddeko oli otya wonna wooli bitambula bitya weebale nnyo weebale eddala okukola
badde simanyi nti muyinza okufunayo omuntu abawagira naye ate kuno kwennyini omuntu gwembeera naye mumumanyi si mupya mu maaso gammwe awagidde ensonga eno nti munnange mwana muwala yaŋŋamba 224 abasajja abafumbo tubalina nemugamba ogambye otya nemugaa siriimu naŋŋamba 224 nemwejjako aŋŋamba waayi katonda Afrika nkutumiddeko waliwo ne mama mu Afrika mutumiddeko naye nga bwe tunaaba munaayagala okumanya nti omusajja abeera wakubwa bonna otunulire enkoko empanga ekifaananyi nkibawa nnyo enkoko empanga ebeera mu nseera wano nga ziringa 100 neewulira emirembe bweraba eri bweraba eno naye baleetawo akapya akaseera nga bakasudde akakazi emala kafuna nemanya nti kati oyo mugase kuki family kati ewulireyo ekookolima eri newebeeri ebuusa ekikomero ekyo erwana okwanga ebuuka emulumbe yoyo ayagala okujja omukola ki kumutaataganya makage mu matwale ge okitegeera katonda yatusembereza ebintu ebiri okumpi ennyo kwe tuyinza okulabira gwe ng'omuntu asinga okutegeera ku binyonyi ebyo n'ebisolo lwaki oga nti omusajja olina mubeerako bwe banga ekyo kyosobola kumatira nankoko emu enkazi nekinoonya eri nga n'embuzi tasobola kumatirira ku nkazi emu etagala mu zonna era nesigala ng'ekyawankawanka olwo omutonda ali emmere abantu bakambwe ku nsi eno ku nsonga eno enegwa teegwe gwe wena ali eyo ng'okimanyi nti osobola kuyimirirawo ku nsonga eno n'otubuulira gw'ogamba otya tukole debate otuule wano noona atuule wano tulabe abaana kinaabeera kitya awo manyi kati buli sayidi kiiki singa abadde ng'amanye enamba y'essimu obadde osula ofunye akasimu nga nfunye ka mobile money maama yo okay ndowooza okiwulidde tuveeyo tukole debate kubanga ensonga eno ekula buli lunaku ate nga jjukira tuzze twogera ku nsonga ey'enkuza awo ndowooza bwe tulaga ensonga eyo ejja kutambula naye bwe ntunuulira mu nsi za Buwarabu sigendangayo naye bo nga bawasa mukyalo omwo be bamanyi nfuna yaabwe bayinza okuba bakikkaanyaako obanga gavumenti yakibateekerawo naye awasa omukyalo omu omulaba ayenjera babakweka mu mayumba naye bo be batambula eddiini kyenkugambye nti baatwetera ebiwandiiko oba olumu ne bitusiimuula entegeera yaffe kubanga eddiini y'Obuwarabu kituufu bawasa omukyala ki naye tebenda okwenda ewaabwe ku kivu babatemako bakwatira mu bwenzi bakutta naye olwaliro abaana baffe abaliyo bagamba agasajja awo gabasooberera abaana babyogera kati baba asooberera ono akola mu nnyumba bw'aba tamulina alagawa oseka emanga ensonga si yakuggwa leero nze njagala ombuuli ti bw'aba asooberera maidi n'amukozesa n'amufuula ow'okubbirirako singa lukyanga maidi gwabbirirako takyaliwo kitegeeza ki nti omukyalo omu toyinza kumatiza bwetaavu bwa musajja taliiyo talibeerawo talitondwa bw'ogambe nti omusajja wange omwerabira n'omumatiza byonna tekiriiyo era nze gaffe baatuteekateekanga ye gwe mme omufumba kafe abaana b'abalo toli balyako emmere
ye gwafumba boti bajja bo tebakuvuganye ne bakusinga ngira bakukuza bakugamba olina okuyiga okufumba nga mu kufumba mwogenda okuvuganyiza ne bajjabo ng'emmere ye ewoma okusinga ey'abaki nga mwami we kijja muwalirizanga okudda lwa kufumba lwa mpisa lwa buyonjo n'okwaniriza abantu naye nga mu nteekateeka nga bakulaga nti olina bojja okubeera nabo ku musajja oyo baakitugambanga n'okula ng'okikola ki ng'okimanyi bwe ba tetwabafuna well and good bw'oba wamufuna olwedde wali okikola ki okirina mu mutwe wali okirina mu mutwe tijje ŋŋenze kutaba lutalo nina okola ne bajja bange ate nga sibakubye sibavumye sibaloze sibasabidde bibi wabula tulina okubeera ku musajja ki naye kyekinampanguza omusajja wange ono anjagala nnyo okusikula ku balala n'ojjukira bye baakusibirira okufumba emmere ewooma okubeera omuyonjo okwaniriza abantu ng'oli mukozi edda baba baatunuliranga bulimi nga maka tegaggwamu ki mmere kuba emmere awaka eriibwa erikolebwa mukyala mazima niwe batunulira nsawo zammwe kati oyo ayagala akubeereko omu ensawo agikumaakuma agikamula naye ayagala akubeereko ki kati gy'ogwira ku Nakamatte eyabuulirwa nti omusajja omuyambako mu nsawo ne mu mirimu kati nga omuyita saidi kiiki Prawdina Kyombekedde nga n'olumu emmere bwebuleka omutwalo ogujja wa Nakamatte gw'oleeta eno naali abakyala songa z'abakyala tezisobola era yabawa eddiini ey'okusoba ate nze kinnuma abeeyita abafumbo si bagatta empeta kyekinnyumira abalwanira abaami mwami wange mu bufumbo bw'amateeka bw'alina okubeeramu talina waagwa n'awamu wabula yenyumiriza mu myaka 17 gy'amaze naye mu myaka 3 gy'amaze naye naye ng'omusajja takyalanga kuwa mutwalo waabwe kumwanjula teyagenda wa ddiisi kufuna bufumbo teyagenda mu kyaki kumugatta mpeta bw'obabuuza n'obagamba ensonga eno olowooza kivudde ku ki ebbanga lino lyonna okubeera nga oli mu bufumbo naye nga ebyo byonna tebikolebwangako ng'agamba tukyeteekateeka omusajja yalaba nga qualities z'olina talina gazisasula abaana abawala mwenna mutereze qualities zammwe kitegeeza byenjogedde biri obukozi empisa obuyonjo nga byofuma ofuma emmere n'agirya nga n'omuntu ategula eya woteri ekusinga namukwano gwange ng'agenda asasula ggwe naye mukwano gwange agamba bw'oba odda ewaka sooka kuteekayo kasitaata oyo takubuulira kyama lwaki asooka kuteekayo kasitaata emmere y'awaka tewooma kati ayongerezaako buki bwongereza naye nga tasobola kimugamba abasajja mmwe ekibanoonyesa abakyala bingi ekisookera ddala gwe omukyala agala okubeera ku musajja omu kankuweeyo bino 3 ekisooka obwongo bwo creativity yo ne innovative skills z'olina abaami bazitunuulira nnyo kituufu ekyokubiri bwe bumalirivu bwo bw'olina mu nsonga zonna ezikwatagana n'okubeerawo okwo naye emikola gy'obikolamu ki ebintu ebyo ekyokusatu amagezi go ebyo omukyala alina agala okubeera ku musajja omu ebyo kubanga togenda kubeera nga gwe toyiya tolowooza bansonyiwe naye nga totegeera osubire omusajja okuzaalamu abaana bonna 6 agenda akola effaamu y'abagwagwa tasobola kubanga omwana atwala obwongo bwa maama obutundutundu 9 ku 100 kabamuwa bungi nnyo
kubanga omwana ono akulira mu ye ate n'amukola ki n'amuyonsa amugabirako kinene nnyo era byoli ebikufuula ow'enjawulo maama bw'aba akyaliyo vunnama omwebaze kuba batugamba sinzanga nnyo maama wo kubanga kyoli wakijja kwani ku maama kati maama eyali alaakinga awo bwe bwenjogedde bewogoga musajja musigo nomwana mwalo oyo batategeera yabijja kwani ku maama kati nga ggwe okkiriza mutabani waite mukamwana atunula bwati azaala abaana 6 ng'aliko mugatta empeta ng'agatta bikyabeereko oyo mulabi wa Troners Media gogamba otya comment section yeramula agendayo otubuulire gogamba otya kiki kyolowooza ekituufu ndowooza nange tandise ogenda nga nzire eri munnange omwana alina obutundutundu 9 ku 10 obwa maama we kaakati abaana 9 oba 6 bona mu maama omu kuli mukulu Saibu Mberenge nkutumiddeko jjajjange yagamba bannyinaze yali tamanyi nti ndi mabega bweti tozaalanga mu mukazi omu omusajja w'omukazi omu Ssaabaddu w'Abawuulu mulabi wa Troners omusajja ng'alina omukazi ogwo oli Ssaabaddu w'Abawuulu yagenze kukyala amazeyo emyezi egi oli kuki nzija nenzigulawo nenyingira munda nenzigula garaji nenyingiza emmotoka nenkera ku makya nenzigula garaji nenyingiza emmotoka nenfulumya emmotoka tolya hotel onywa tonywa hotel oyoza toyoza bodob dry cleaning kakati ekyo kitalinda yadde saa 8:09 nekisituka Ssaabaddu w'Abawuulu jjajjange bw'amala okwogera yabagamba nti tozaalanga mu mukazi omu buli lujja lulina ebintu byalwo zaalangako mu bakazi ab'enjawulo otabula abaki abaana eriyo omusaayi ng'ewaffe basoma baba ba first grade naye nga tebafuna mirimu eriyo omusaayi nga basomako kitone nga buli okutandika okukola sente nezikola ki ezijja ne bagaggawala eriyo omusaayi nga bo babitiibwa eyo famire eri obwa minisita eri obwami kabaka wali ogwo gwonna oba oguleese wuwo naawe oguguze ogenda kuba n'abayiva ennyo ogenda kuba n'abakola bafuna sente ogenda kuba n'abaleeta ebitiibwa kati mwabalonda ekkubo mwe mutomera ate gw'olonze ekkubo olwokuba bamujja ku nnaku ng'emuluma nayagala akwetunge kaati musajja wange taasi wuwo olowooza okusinziira ku mbeera oba nga tuzze ku mateeka oza siku tekibeera ne mu ddiini ez'enjawulo nga gyensoma kino ekintu kigenda tulekawa sikutuwabya sikubawabya mmwe kennyini twava ku mulamwa gwaffe ng'Abafirika mu Afrika temwali bwenzi temwali baana bagenda kwetunda kwekuba kalango nga bakoze eki bakunamye tebyaliyo mu Afrika temwali mwana muwala bw'awezeza emyaka 2 ate baakuze kagende yepangisize tebyaliyo omwana yabeeranga waka paka lwafuna munnajja n'amunona mu kifuba n'amukola ki n'amutwala mu kudda ku ddiini nti owasa omukazi omu abaana abasigadde baddewa ate bw'atandika otandika omubeerako toyagala mukyala eka amanye naye ate omuzigo gwalimu ogusasula era omufiisiza n'obudde mubakuninako gwe nalaba ng'akolamu alina ekitongole kyakolamu gye yafuna gwe yalina waka yazaala omwana gumu ne gufa teyaddayo kuzaala n'abeerawo naye nga yali muvubuka muto omukyala nga mukuluko omumusinga kati bwe yafuna gwawuliriramu emirembe ono yamulimbanga ndigenda kukola overtime nsulayo
n'akigumira ano n'asulangayo ku mulimu yasulayo nno munne yasulayo ku mulimu yazaayo yagenda okutegeera ono ng'abaana balimu aba olowooza ffe ababeera nga tuli mu kwapulodinga butuulu tebagamira ffe tuleho tufunye obuzibu agamba nti akola ki nedda ojja kujja tubwapulodinga ffe noobeerewo nga tubwapulodinga kati buli omu yamanya bwakola ekintu kye kakati mbuuza gwe omulabi wa Tonas Media naawe oyo bw'aba mutabaniwo ng'alina omukyala yoyo yamukuba n'empeta omugamba aleme kufuna mulala kuzaala mwana abeere kwoli yanukula omulabi ninako jange lwe yafuluma ebweru ng'ebbanga lyonna lye nali mulabidde nga mweyagaza naye lwe yafuluma bweru balongo semu abo bakazi bawo oba bebituufu simanyi mulongo tayonkera bweru munnange abaana nga babasitula nga babatwala abeera jjajjaabwe wajjajjaabwe bapa yajjanga agamba balongo nze sina mutawaana taata jjajja abaana jangu abalongo babano baani tibagooni tufudde muyingize abaana mu nnyumba mulongo tayonkera bweru so oba tonabakuba mwetegefu however tozunga naye nga nze kye ŋŋamba ki kyekiri ekinnuma mu nkuza n'endera omwana ow'obulenzi yavanga buto bwe yavubukiranga muvubuka agunjuse omwana oyo bwe yatuukanga muvubuka agunjuse ng'agenda ewa kkojja n'abeere waani kojja we nga yateekateeka omwana ono oba jjajja mwami jjajja mwami ne kkojja bateekateeka omwana ow'obulenzi nga bamuyigiriza okubeera mu bakyala abasukka ku ki nga bamulaga n'obuvunaanyizibwa bwe engeri gy'alina obukwatamu obutamenyeka n'obuteekyawa y'ensonga lwaki olaba nti omukyala yajjanga amanyi okulima ng'amanyi okukola emirimu kunoga mwanyi kugira pamba kola kutya n'alunda kati omwami ono teyamenyekanga atiye ng'ogugwe gwa kuzimba nju gwebeera wano n'abagaba kibanja n'abasalira gwe lima sayidi eno naawe sayidi eri gy'ojja okulima naawe ojja kulima ludda luno naawe oli wa luno kati ye nga wano wakati weewawe ng'omwami ye waalimira kati salova eno olumbe munno ogenda kuba oyita mu kibanyi wano balo waakola ki waamu n'awaka nga balina ebisenge naye babeerawo abaana ne bakula nga tebamanyi nti ono maama muto yanzaala oba bamaama mukulu yanzaala nga tebakibalaga naye saawa ya leero oyo yeeyita sayidi kiiki weesanga ng'alumbye mukyala mukulu kayagala n'okulaba abeerawo watya butateekwateekwa butabuulirirwa obutatuuzibwa bwe buluma kati eggwanga naye singa bonna batuuzibwa afumbirwa n'awasa singa buli omu amanya waakoma zino ze nsalo nkugambye ti ono yalimanga eno n'oli ne bamuweeri kati wano wakati mu kibanja ngewali ennimiro ya bbaffe kati nalujjanza omulalu ngenda kusala ngenda ennumba emujja wange eringa alima nedda ogenda kuyitawo mu kibanja ky'omwami n'oli n'ono nga teri akyokooza munne era nga butuuka kufumba buli omu ayunja mu lusuku lwe ate mune nabalabako oli yatuuka ogenda mu kiyunga talina mmere n'agenda agamba munne maaso badde nsaba onzikirize ngende nsime ku lumonde wonfumbe emmere badde nsaba ngende waliwo nnyo ate ng'ate wana okwogerera nti ttooke nalirabye mu lusuku olutali lulo walulabye ota olinayo ku ttooke ompeeko nfumbe ekyo eggule yange yonna nki nto nga buvunaanyizibwa bw'omukyalo okunoonya emmere abantu gye banaalya waka olwaliwo kye batakyayagala kukola nalujja ebiseera ebyo byali byakulima ebiseera bino byansawo ani abatundidde ettaka lyammwe byakulima ettaka muligabana lwaki toteekawo mukyalawo nti buli holide
nkube mu kyalo n'abaana bagende balime babiwulira bajja biwulira bwe libanga olwaliro netteeka libalaga nti zaala kati mugabana 50-50 leeta school fees teekawo uniform nteekewo ebitabo nne bajja bikola ayagamba mbu kyawandiikibwawa okubeera ng'obuvunaanyizibwa bw'omwana bwa musajja yeka baamukyawa tekiriiyo tunuulira ekisolo manyize ntunuuliza nnyo abantu ebisolo katonda bwe yali atotonda yatonda nga ffe tulina okusinga ku bisolo naye nga buli yamu ajja kwetaaga munne ekisolo naffe abaki abantu tunuulira empologoma ensajja erabirira mu baana mwana mukyala n'agenda n'ayigga n'aleeta omwami yakuuma abaana naye munayinza okugamba tebyenda empologoma ensajja olwokuba omukyala yakola singa mukama amuvaamu n'atomera kireeresa yali busudde obuvunaanyizibwa bw'okulera abaana mukazi baamulekedde n'afunyisa ono atali owuwa olubuto empologoma ensajja omwana egutuga mukazi wago gwaze n'azaala nga si gugwe agutuga tewali atalina bbo tewali atalirina naye ono amanya nti nina ebikyala byange biri bibiri mwe muzaale muteeke wano mugende muyigge ekyokulya kitegeeza ki nti omukyala gw'oliisa famire omwami awa security abakyala muyige okufuna kyemuteeka ku mmeeza kyagamba yes omusajja yagenda okugula emmere asasule enju asasule school fees agende mu ddwaliro balwadde akwambaze waliyo family kakati niwajja Katemba waava era nze abakyala bembeeramu kati mbagamba ayagala buli Easter maama w'omuwa olugoye n'ebyokulya ebyokukozesa ne Krismasi kyokka natagulira maama wange lugoye omwaka guweddeko maama we naye erabidde nti omusajja ono ayina nnyina tebabiwulire kubanga bweyagaliza nnyo okubamu olugoye namugambe ne gula engoye bbiri olwa maama wange n'olwa maama wo naye baagala balabirire bannyaabwe bokka nze nno mbaga nti nawe otandise okuzaala kyoli mukukola nawe bajja kikola ki era madamu Nalule bw'oba oyagala onalujja bw'oba oyagala omutawaana mu bakyala mugambe bw'oti sente ziizino genda ogula engoye bbiri naye nga zifaanagana olwa maama wo n'olwa maama wange nga zonna zifaanagana nga bbeeyi emu oba ziba za 50,000 50 zonna zibeere zaki za 5 bwe ziba za miliyoni zonna zibeere zaki bwe ziba lwa 50,000 lubeere wa 50,000 zonna nga zikola ki awo owulirira ogugenda okwaka nga tebagukubyemu nina gwe nalaba yali tannaba na kuzaalamu mwana mu nnyumba baawe yagula emmere muceere n'addira omuceere ogwo kiro zaali 15 n'atulako kiro 6 n'azitwalira maama we n'aleta zino ezisigadde aziwa omuki n'amugamba omuceere ntooleddeko maama n'amugamba nze ngongabanya otya n'ennyoko yagumukuba n'aguyiwa n'amugamba eki nze tongabanyanga n'oyo nnyoko nze tombuli eyo mukazi n'amugamba eki yamukuba ne baawukana ne bamala omwaka nga baawukanye ogamba nti bakutolera ku mmere kuwa maama wooli eyo y'embeera y'abakyala kati oyo ng'enkya osanga omusajja afunyeyo omukyala ategeera nnyazaala we nga gwoyo onenya ate nedisereka nkutumiddeko ogamba otya nedisereka manyi ogamba abo bannajja nkumanyi babeera bazibu nnyo ajja kimanyi toyagala nazaala ajja kimanyi toyagala baana bwe wasanga waka ajja kimanyi toyagala bantu waka ajja kimanyi toyagala balamu bo
ate oli muyombi kati yenna ajjanga byonna yeefuza n'ekirala emmere gy'ofumba enaabuuka akati nasooka kucyangira ku mmere n'amala okuwamba nazaako okwaniriza buli ajja waka amusiibuza emmere mba netolidde nga manyi okujajjata kati kale vuganya nze ŋŋamba mujja zambulako eki empeta twala mujja zijjangako bwe muti Isaac nkutumiddeko ogamba otya mama abaana ali atya mundabireko ne family n'abaana bonna kino tuli kuki mujja zijjako nina gwe nalabye omwami yamufuna nga tamanyi nti omwami waaki wampeta ku lubuto olusooka kwategeera nti omwami ono waaki wampeta kati no nze namunenyezza kye namunenyezaamu kimu kamale okunnyonnyola olabe we namunenyereza n'afuna olubuto olwokubiri n'afuna olwokusatu n'afuna olwokuna n'afuna olwokutaano n'azaala ow'omukaaga kati gwali ku Tonazi Media ng'olina ow'empetawo eriyo omujja walina abaana 6 bakamala emyaka 17 wali osaidi kiiki oba proud nakiyombekedde waali oyo proud second wife manyi ebintu bino nga tubijjeemu amalala tugende nga mu reality ekiruma abantu they fear to face the reality abantu batya amazima ate amazima tegatya okitegeera abantu batya amaki amazima that is the reality omukyalo ono waali oli ng'owa family bwe yategeera nti Tonazi afunyeyo omukyalo omulala munnange family nze mwannyoko ozze oŋŋambye munedayira baani mwana waffe kabanja kange awo zimba awo mukyala yonsezeewo abaana nonzeeterawo ennyumba n'otekerawo mukyala w'ennyumba wenkukoze eki wenkuwadde naye mmanyi nze mwannyoko nti oli wampeta mukyala obwongo buzuukuse kati omwami yafunyeyo omukyalo omulala namba 3 naye empeta agikola wedda gy'oli sitegeerayo kati ntegeddeyo afunye namba 3 kati ono yatabuse atabuka ki namba 2 atabuka ki namba emu ali mu apartments tayagala kumanya nsibi ebyeriko yevuga n'abaana tayagala nabimanya oyo ne namba 3 ayina bamuwadde za apartments ate namba 2 ali mu maka wano we bamuteera amaka nnyumba eyapisambi ezo maze okumuteeka omujaji nga nsonyiwe si kirungi kujajinga muntu oyo mpisa mbi kati namubuuzizza ofaaki n'ensi era kikyoyagala school fees azitoola buli kyoyagala akikola ki agala apartment naye bamu apartment n'emmotoka anti ayesooka atereze kuliwo wasookedde wali abantu ebiseera ebisinga twogera olumu n'anyumirwamu ekigambo kimu olumu n'atanyumirirwamu ddala olumu ne yeesooza n'abifuula ng'ebitalina mugaso olumu ne luba lutalo manyi abeera mu lutalo tayiga abeera okubyavuma kuno nga tayiga abeera mu lutalo tayiga ku mboozi zonna eziri mu nsi muno ebyo bibaalabye naye nga its the reality senga wange yaŋŋamba nalina ebbuba nze nga nvubuka ng'okunkwanako ne nkusanga nga nasese naawe ng'oyimiridde n'omuwala nga nnwana senga wange naŋŋamba
bw'onoowangala bw'otyo ojja kugwa eddalu nga tonnakaddiwa. Nantuuza twali mu nnimiro twamalanga okulima lumonde, twali tulya lumonde ne tutuula ku kikata bwe ekyali kisembyeyo. Kuba ekikata ekyo ekisembayo bw'onnyuka olina ebigambo byogererako ng'obyadde. Kabe nayogera ebigambo ebisembayo weebyalema mmonde nanga tovaawo awo. Nangamba lwaki wakuba okuba Zahara ngeza bugeza nga bw'obuzaabuza omuwala avubuka kumbe ye akola ki? Ategeera. Nangamba ne bw'oliba okuze ng'ofumbiddwa tokkirizanga mukazi mujja okutegeera nti akulumya omutima. Mulage nga nti omumanyi ate olw'omulaba seka ogenda kunyumirwa omusajja. Tebikukwatako. Nangamba ogenda kunyumirwa omusajja. Kyakubiri omusajja w'omutawooma. Nangamba omusajja mugabaneko ne munno. Lwojja okutegeera amaanyi g'omusajja ne value ye. Oyo senga? Senga wange. Awo amusaasire gye yeebase naye akuwa ekiwummulo ekirungi wanteekateeka nkwebaza. Yangamba mugabaneko lwojja okutegeera obuzito bw'omusajja. Omanye amaanyi gaki g'omusajja. Nangamba omusajja oyo bw'ayingiranga bw'ati mu mwango n'adda mu nnyumba oyo we yaniriza. Bw'afulumanga omwango n'adda wabweru wa bonna alabwa bangi. Kakati gw'ayagala ow'omu omuteeka mu kikondoolo wamweteekako gaamu n'ebikwanso nti takuva ku lusegere oba ebyenga nti enteekateeka nze senga wange yabiŋŋamba saddayo kuyombera muntu yadde okulwana. Bw'oba ozze jangu oba tozze wonogiranga nkwaniriza. Omusajja wonna w'omulabirangako mwanirize. Nangamba ekirungi ekiri mu kwaniriza omusajja akkakka n'omutima n'atoowola okukabe okumwaniriza. Omulabe wa Troners Media bino ebintu tetubyogerako bwogezi tubikubaganyako bukubaganya ne tukomaawo tukuleetera tukubaganya ku nsonga naawe ofunemu kyokuyiga si byakubeeraawo nti oba tukubaganyako bukubaganya twogerako si lutalo. Tetuli mu lutalo eno si bato. Naye kyakuyiga gy'oli wezuule. Abaana abawala ekyamazima entalo mu maka bo bennyini be beecreatingidde bennyini be beetekerawo embeera. Ovaawo gwe kikino essaawa zino daba nene embwejja ezunga kyokka muzimu gwe natomera siraani gwe saamanya nejjusa n'olunaku lwe nakusanga nga naawe omuyita kyekimu. Nina bemmanyi bali bayomba buli lunaku natuka okuyita bbaawe tata w'abaana nga n'abaana bakulu we bali alinawo ow'e14 ow'e11 ow'omwenda n'ow'esatu. N'amuvumagana omwana ge yayimbye mu luyimba ge yataddeko konko nga n'abaana bakola ki? Balaba. Kakati oyo oyagala mutabani wa muzaalemu abaana bonna 8. Oyo atasobola nti neiba atuwulira nga tuyomba gundi atulabye leero naluli. Oyagala mutabani wo oba mwannyoko amuzaalemu abaana 8 balina mu kirooto. Kuba gwe oyagala omusajja obugaga bw'omusajja baana. Ffe tulina limiti ng'abakyala. Nozaala oluusi obuzibu obututuukako nozaala abaana 2 oluusi 4 oluusi 6. Abazaala abaana abangi baakoma. Nze ssenga wange gyali Noweerina yazaala abaana 22 normal deliveries. Ninayo omulala yazaala 17 ng'asindika basindike. Ono gwe nnakula naye yali azadde 18. We yafiira yaleka 18 nga gukoze eki. Abo baali badda. Naye kati tekikyasoboka. Era ng'ate tali ku ono yekka nze bassenga wange bonna benjogerako baali mu bakyala nga mu maka balimu aba. Kuba meka? Kuba 5. Ng'era bemanyi mukyala mukulu mukyala namba 2 mukyala. Ebyo bya bulijjo. Nze bya bulijjo.
mukulu wange mutata bwe yagenda okufumbira naye yasanga nga balina n'amannya ga Nassaza, ga Muteesa, ga Muyiiya, ga Mukuuma, ga Musanyusa nga beemanyi. Era nga obuuza Hajji ali wa bundi, wa Muteesa, ali wa Mukuuma, ali wa Muyiiya, nga bya bulijjo. Gw'ayagala omusajja w'omu ddayo onoonya amannya ago gajja gatya ga Nassaza, ga Kabejja, ga Mukuuma, ga Muyiiya, ate babatumanga okusinziira Musanyusa, Muyiiya. Kitegeeza byokola omwami kwajja n'akutuuma ki mu banno gwe kyoba okikola bulungi. Okitegeera kati oli n'aba Mukuuma nga yagumidde bano bonna ne baba mugattako. Ndowooza omulaba Tonazi Media ebyo byonna kuba kuyiga naye nga abaana abawala mukisuusizza bannange atwala bawano mu kubala abantu abaana bangi batugamba nti omuntu mu kubala abantu awo twalabanga mwana ajja abala abantu abuuza wano mubeerawo bameka 10 ani nani gundi ne gundi naye embwa waliwo tulina embwa emu embwa naye teriiwo yagenze kukola embwa yekiki byonna ebyo twabiwulira naye lwakuba nti omanyi terminology olw'ekintu engeri gyakireetamu. Nazzi kuno tukuze tulina enjogera ey'olusaago, enjogera gyatengera ensonge n'okugereesa. Kati mu kugereesa mu maka nga bya lusaago si bivumu, omwami awakanga yembwa. Kuba omukyala bwe yabeeranga ku baana bano ne bamuwaganyalako ng'agamba naye tata guno wandibadde oboggolera ku baana abo, abaana abo balaluse. Kitegeeza ng'eddoboozi lyo bw'oboggolako abaana bakola ki? Kati ng'omusajja waka yembwa. Naye lwakuba olwaleero bakireese mu kuvuma. Engeri gye bakyogeramu. Kuvuma. Naye nga mu kugereesa nga kitegeeza nti omusajja awaka y'atiika. Ate ge makulu gaakyo. Muno mwe tuzungira tubasanga nga bali awo. Owayinza kanzireeke n'embooba ekomyewo ate olwaleero engwako. Temukyaluma. Temukyakanga. Kubedda nga otambulira wa. Enkuba eno etonnya wano eri n'etatonnya ennabweru. Nga wazze Nansana n'ogaana okuddayo saaze baggayo nodda ennabweru ng'agamba bakitoze nti enkuba etonnya ng'etonyawo. Etonnya yo kabano n'etatonya ng'egyo miggo. Ng'era akwetika n'akuzza ewamu. Bano ne bamukakasa nti ddala enkuba ebadde ekola ki? Etonnya. Kuba nga waliwo obuyinza. Abasajja bedda baalina obuyinza n'amaanyi. Ng'era omukyala bw'anaakola ekintu ekitaliyo amanya ekiddirira bagenda mukola ki? Naye mmwe abaleero temukyalina mufugwa bakyala. Omulabi wa Tonazi Media atukwebaza weebale kubanga gwekuumirako kuno ate nga tuwunzika programu yaffe eno kekadde tulabe Nalujja atubuulire nti bintu bingi bitambula mu ggwanga muno. Abaana abawala basitula abasajja ne babatwala ewaabwe ne batwala mu makereziya ate ku nkeera ne babalaga nti tebabaliiko. Olowooza kiki ekyo? Nteekateeka. Omwana omuwala kyenkugambye ayagala alage ekifaananyi wano nti bamuggyewo mu kitiibwa. Naye ng'ali ku bibye. Alina ke yeebalira. Nkola ya muzungu. Mu Amerika ng'oyagala green card opanga omukwano ne bamubeera abafumbo nga muyiyiza mupanze biki. Ono lumala okufuna green card ng'omukwano gukola ki? Gukomaawo. Era bakati abakazi abazungu bali babasasula ssente okukkiriza okubeererawo nti mukazi wo gwe n'ofuna green card. Kati abaana abawala balina ebibalo byabwe. Naye ate abasinga bapapa. Abasinga abagenda ne basasula ssente zaabwe bapapa. Bapapa nga tebasoose kwetegereza bino wammanga. Omuntu ono bamuzaalawa. Omuntu ono baba bamuzaalawa no maama we yaaliwa. Gwali mulabi wa Tonazi Media omuwala gw'otannaba kusasula sooka onoonyereza ennyo nyazaalawo.
Nyazaalawo bye yeeyisa ne bye yeekola ne mukazi obyo ajja okukola ki? Okweyisa. Bw'omuwala omulabi ali ku Tonazi Media nga tolina kufumbirwa mulenzi oyo sooka onoonye ssezaalawo. Ssezaalawo bw'afaanana kati ne byaliko ne balo bw'ajja okukola ki? Okuleka nga balo ayina ekimusikayo naga nze sijja kufaanana bweti. Oba ng'alina ekimuinsipayaringa ku taata naga nina okulwana okusinga ne ku taata. Ne bw'abanga tewaliiwo nnyo gundi ekyo tokyebalaabala, balekerawo okupakukira mu kuwasa amangu. Oluba omulaba nze mbalaba ku mikolo graduation ayimirira alina mukwano gwe wano namumanyi obba basaba kalina diguli ewedde kati tulinze mwana munno tebanneetegeera babadde ku university. Olina akatalekeka? Akatalekeka ke k'abaana bange abawala abeepangisiza nga tebannagibwa waka. Ekyo mukola kibi mwerangirirako omudibo. Buli anajja gy'oli okukyalira akulabanga gwe yamalayo edda takyalina bwetaavu bwonna wabula obwetaavu bwakufuna bw'osulako naye kyekibanga ekyetaago kyo. Teri agenda kukwogereza akutwale akusasula ewammwe nga yakusanga weepangisiriza dda. Mulekerawo okupakuka okuva mu bazadde bammwe nga temunnafuna babajjawo. Abaana bange ab'obulenzi topakukira kugenda na muwala nga tonnamunoonyerezaako nnyo. Ate muddeeyo mutandike okwewa ku bakulu abalina obudde obubatuuza. Munaddala abaana ab'obulenzi kuba abaana abawala bino bakola kivudde ku bujjo bagamba women empowerment n'olaba nga bafunye amaanyi agaboggolera n'abasajja. Kati abaana abalenzi balina okudde bategeere nti omusajja waka ge maanyi. Omusajja waka lye ddoboozi. Omusajja waka y'afuga. Abakazi balekerawo balinnyirira n'obbasalirangawo ebyokkola. Tweyanzege ndowooza muwulidde. Abasajja mwenna mikwano gyange n'abatali mikwano gyange ababeera ku Tonazi Media abayita mu mbeera eyo mbaagala nnyo. Mugume, tewali kyakkola. Toweewa butwa, toweetuga beera takujja ku mulamwa. Kola ekyo ky'olina okukola. Men are always decisive. Kyava mulekerawo okwesalirawo. Musajja dda yeesalirangawo nga tekyalowooza kyo kuba babanga ne twekisize. Njogera ku musajja omuganda kuba ndi muganda. Kale kijja ku muganda nga ndi omufirika. Byonna tubibuulira mukazi. Bibyo. Bw'otula ne Bayibuli bannabbi abajja battibwa abakazi be bangi. Wane wange ekika kyenvamu ekyendigo omusajja kibuuka yattibwa mukazi. Kati nimwe mwemalirayo omukazi buli kamu akakona akakola ki? Sajja abawo ne twekisize kuba akola okusalawo nga kukwe. Naye munafuyiza abaana abalenzi, omwana omulenzi myaka 5 luli mu gy'ekinaana ng'abeera mu bakazi abakulu nga ffe myaka gino n'atusinga okulowooza. Tweyanzege sibula mulabe wa Tonazi Media. Mulabe wa Tonazi Media mbaagala nnyo. Bwe njogedde ebifumisa omutima Mukama akusaasira wakunyiga ekiwundu ekyo naye ojja kukkiriza nti omusajja w'omutanyuma. Gw'awulira ng'osanyuse nnyo tosanyuukirira kukyamuukirira wabula weefumiitirize olowooze ku bye njogeddeko. Otandike obbirowoozaako ng'obyanjuluza obigambe n'abaana bo bali bigamba bazzukulu bo tuddemu tuzimbe eggwanga eririna essanyu n'emirembe. Tweyanzege kubanga andowooza olutaakomawo ajja tubuulira ku nsonga ze tulaba mu mikolo. Emikolo banaye gitabuse. Kola abaana abawala bafiiridde mu mikolo, abaana abalenzi bafiiridde mu mikono. Tulabye bangi bava mu kwanjula ne bafa accident ne bafa bintu bitategeereka nti oli atuuse waka ne yeeba kati yazuukuse. Ebyo byonna bingi mu bulamu bw'ensi eno tetumanyi kiki. Mukama oba tulina ensobi gye twakola tusonyiwe. Temugirina mwava ku nnono. Amanya sigadde nga ndi Tonazi. Mubeere bulungi mweraba.